Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri avuddemu omwasi nate omulundi ogwokubiri oluvannyuma lw'okufulumya ebigambo mu buwandiike ebikakasanga bw'atali mumativu ne bannabyabufuzi mu nneeyisa gye beeyisaamu. Katikkiro Charles Peter Mayiga tumulaba ng'awaana n'okutijjisa abo abeenyigira mu kutulugunya eddembe lya bannayuganda nga kw'ossa n'okusuuta abo abeenyigira mu buli bw'enguzi abalya ssente z'omuwi w'omusolo bo ne beeyagala omuntu wa wansi n'akaaba. Mu bbaluwa ya leero Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi empologoma ya Buganda asinzidde mu bamagulu meeru gy'ali mu kubanga afuna obujjanjabi n'awandiika ebbaluwa eno nnamutaayiika n'ayogera bw'ati mu bigambo bye n'asaba nti mwongere okusabira eggwanga kubanga ddyo gye liraga ekituufu teri amanyiiyo olw'ensonga nti abakulembeze batuuka ku ddaalya eryegaana n'okulyamu olukwe n'okuva ku birayiro bye baalayira okuweereza omuntu wa wansi n'okuweereza ebirowoozo by'abantu aba wansi bisobole okuba nga bikolwako. Wabula mu bubaka bwa Ssaabasajja ngenda kuba nga mbukusomera mu maasoko kaawo katono, naye nzikiriza nkujjukizeeko obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwe yasindika eri bannabyabufuzi abali b'enkwe olw'ebyenfuna era nga mu kaseera ke kamu ne sipiika yavaayo n'atendereza nti abo benna abasobola oba abagezaako okubanga bakola okunoonyereza n'okkola embalirira ku ssente ezifuluma mu paalamenti babikole, wabula bo baakugenda mu maaso n'okubanga basaasaanya ssente nga bwe bateekeddwa okuba nga bazisaasaanya. Singa nno babadde bazisaasaanya ku lwa munnayuganda wabula zino ssente bazekkusa. Nakuwa vidiyo luli nga nkunnyonnyola engeri sipiika Anita Among gye yeewaamu biliyoni 3.1 ensimbi eza Uganda n'aziteeka ku leediyo ye gye yakola eri mu Bukeedia gye yatuma Mama Bukeedia FM. But anyway, kansooke nkusomere obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bw'awandiise mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero bw'abadde ayagaliza abasiraamu Idi ennungi egenda okuba nga ebeerawo olunaku olw'enkya. Kansooke nkusomere obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'oluvannyuma ngenda kwongera okukutemeratemeramu ensonga zino kubanga ebiwandiiko bino oba ebbaluwa zino Ssaabasajja Kabaka zaatedde okumu era ziraganga bw'atali mumativu n'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda wabula ne Bulange Emmengo. Olw'ensonga nti ekisanja kya Katikkiro kyaggwaako awo nawo nzija nina ekinyusi kye ndi mu kubanga nkutegekera nkuleetedde bwino. Obadde okimanyi nti ekisanja kya Katikkiro Charles Peter Mayiga kyaggwaako era bw'atyo n'agobwa e Bulange Emmengo, naye olw'ensonga ze ngenda okuba nga nkuwa akyalemeddeko. Waliwo bye ngenda okuba nga nkunnyonnyola ebyabadde ku Kabaka's birthday run. Abamu mwabirabye naye temumanyi kye bitegeeza era temumanyi ki kyabadde kigendereddwamu okuba nga babikola nga bwe baabikoze. Charles Peter Mayiga kennyini ye yabikoze, ngenda kuba nga nzija nabyo naye essaawa zino kansooke nkusomere obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yawadde bannabyabufuzi era yagambye bw'ati: mwongere okusabira eggwanga lyaffe naddala abakulembeze batuuke ku ddaala ery'okuwuliziganya n'okukkaanya bulijjo ne bwe baba nga baawukanya endowooza mu by'obufuzi n'eddiini. Kano kko kankaddemu. Mwongere okusabira eggwanga lyaffe naddala abakulembeze batuuke ku ddaala ery'okuwuliziganya n'okukkaanya bulijjo ne bannaabwe bwe baba nga baawukanya endowooza mu by'obufuzi n'eddiini. Nti omuntu wa bulijjo asinga kuganyulwamu mu buweereza okusinga okusikaŋŋana omuguwa nga bwe tukiraba mu bukuubagano
obuzze bubeerawo mu paalamenti ne mu nkiiko za disitulikiti. Olunaku olw'ejjo mu disitulikiti y'e Mityana ababaka bammeeya bakansala ab'ekitundu kya Mityana Municipality abamu ku bo bakwatiddwa. Omukulu Wotton Nava Fred yakwatiddwa olunaku olw'ejjo mu bukambwe obw'ekitalo. Eyo story sinnaba kubanga ngibatuusaako olw'ensonga nti nkyalina byendi mu kubanga nnoonyerezaako katono nnyo n'oluvannyuma nzija ne full details, naye nga ebyo Ssaabasajja Kabaka abimanyi era y'ensonga lwaki wano yagambye nti alaba mu bitundu eby'enjawulo oba mu disitulikiti ez'enjawulo ne mu paalamenti nga mulimu enjawukana nnyingi nnyo olw'okwawukanya endowooza mu by'obufuzi. Kati nno ensonga eno ngenda gitemaatema mu maaso kokkaawo, naye era Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'emu ku bubaka bwe yawa mu Easter yavaayo n'akubiriza bannabyabufuzi okulekeraawo okubeera ab'enkwe n'okuva mu muntu wa wansi, era obubaka obwo yagenda okubuta nga waakabaawo oba waaliwo okwogera oba okubaganya empawa oba amawulire agaali gatambula ku social media nga Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali enguzi ya bukadde 5. Buli omu kati akimanyi wano mu ggwanga lyattu erya Uganda nti yalya ensimbi z'omuwi w'omusolo, wabula bwe bagezaako okubanga bamunenya asobole okubanga akola ebimusabiddwa. Jjukira nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusalirawo oba yalonda n'akakiiko ka NEC, National Executive Committee ak'ekibiina kya National Unity Platform, baatuula ne basalawo okubanga oluvannyuma lw'okubanga Mpuuga yakkiriza nti yaweebwa obukadde 5 ng'enguzi olw'ensonga nti tewali kye yabukolerera, baasalawo ko akakiiko akaamuwa obwa kamisona kaasalawo kamuggyeko obwesige ku nsonga eno oluvannyuma lw'okukola ebikontana n'ennono z'ekibiina kya NUP nga kw'ossa n'okubanga baati yatyobodde ssemateeka n'ennono ekibiina kwe kitambulira. Mu ngeri y'emu bawandiika ebbaluwa eri Sipiika Anita Among era nga bamutegeeza nga Mpuuga bw'agiddwako obuvunaanyizibwa obw'okubeera kamisona, wabula Sipiika mu ngeri y'emu yavaayo n'ayanukula nga bwe kitagenda kubanga kisoboka okumuggyayo nga bwe baali basabye. Bingi nnyo bye nakunnyonnyola ku nsonga eyo, weewaawo waliwo bye saasobola kubanga nkutuusaako olw'ensonga z'ebyokwerinda, naye nga ngenda kubanga nzirayo buto ntemeeteme alipoota eyo naki Sipiika Anita Among ekyamuwaliriza okugaana okusaba kwa National Unity Platform okusobola okubanga ajjayo Mathias Mpuuga Nsamba. Tubalaba bulungi nnyo after ndowooza waali wayiseewo ennaku zaalinga 2 ne bavaayo ne bagenda eri bayitayo waliwo ekitundu kye baagendako Alex Wayusa Mufumbiro gye yabasanga n'abasabula. Ebiseera ebyo ndowooza kuyiseeko ennaku 2 baali eri mu Bugwere, baali bagenze kubanga bazikirako Honorable Katuntu yali afiiriddwa muganda we, naye kale ngenda kubanga nzija nabyo bingi nnyo bye ngenda okubanga nkuleetera. Ndowooza kansooke nkole ku stories zino endala nze analyzing bulungi nnyo nzikunnyonnyole osobole okubanga ozitegeera, otegeere ki ekituufu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. W'otasobodde kubeera nze wendi nnyo okubanga nkutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso eyo gy'otasobodde kubanga obeera. Gwe ky'okola kintu kimu, weekuumire ku mukutu ogwa Baby Television Uganda, of course tweyama okubanga atukutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Wabula obubaka bwe nkutuusizzaako mu vidiyo eno bubadde bwa Ssaabasajja Kabaka bw'asindikidde eri bannabyabufuzi ab'enkwe, bannabyabufuzi abeeyisa mu ngeri etalumirirwa muntu wa wansi. Kale atakuumira mpeera bankuumire, sigenda kubanga nsukka wano tusisinkane
mu vidiyo zaffe ezigenda kubanga ziddako ku maaso ko kaawo katono, naye nga jjukirako okwekalakaasa mu kibuga kukyagendera ddala mu maaso. Katukomewo, tovaawo.